Dr. Jose Chameleone amiitinzeeko pulezidenti w'e Burundi bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate nga munnange pulezidenti Yoweri Museveni alabudde munnange ate omukutu ogwa Bukedde. If they don't want to do their work as journalists, they will go and work somewhere else, not in Uganda. Kakati nno agamba nti naali bajjako munnange ate layisinsi biibino nno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate Chameleone ne Fiiki Gaza nkugambye bali mu kweyagala bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kakasa nti olayikinga vidiyo kw'ossa ate n'okusubscribinga wabula kantandike munnange ate ne Dr. Jose Chameleone yamiitinzeeko pulezidenti w'e Burundi. Yabaddeyoko ne puroguramu ze yabadde akwasaganya omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone nga bwogezako okulaba munnange ate akatambi ako. Kakati ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alabula nno omukutu munnange ate wali ogwa Bukedde abagambye nno nandi bajjako munnange ate layisinsi. Kino kivudde ku ki nga bwogezako okulaba. And even some of the paper, like I hear that even our papers, like Bukedde and our TV, were showing how some of the opposition groups had defeated the NRM. Showing. Now, I told Nabakova, at least for Bukedde and UBC, they should explain why they give unbalanced information. A journalist is supposed to inform, entertain, educate. A journalist is not supposed to miseducate or misinform. If he does that, he should not be a journalist. And I hear they are even saying that if you don't pay them money, if you don't bribe them, they will not announce your activities. This one we shall not accept. I told those involved that I don't want NRM bribing any journalist. If they don't want to do their work as journalists, they will go and work somewhere else, not in Uganda. The globe is big. You can go and work in Russia. You can go and work in... But here, you must work as a journalist. Journalist, you are duty bound. We don't have to beg you. We don't have to bribe you. You are duty bound to report the truth and verify the truth. If you don't do it, your license should be cancelled so that you don't operate here. Because the government is there to regulate conduct of Webityo munnange byebyo bikyagenda mu maaso esayidi awo bitredinze nnyo munnange ate okwetolola nga President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti lwaki mulaga munnange ate abeeruta munnange ate oluvuganya gavumenti nti batusinze nnyo lwaki munnange ate mwabeeraga esayidi eyo era nga boogereza ku munnange ate okulaba akatambi ako ku bubaka obwo obadde bukutte munnange ate ettabbu ku social media wabula nga nkwongeddeyo Fiiki Gaza kw'ossa ne Chameleone nkugambye bali bati akatambi kano kalaze muganda wange nga beekutte ku mukono nga boogezako okulaba.
babadde beeyagala munnanga ate okufaako obufi. Akatambi kano kabadde kakutte munnanga ate ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Bwe nti bwe nkoze ku kamiliyoni kw'ossa ate ne Fikigaza wano kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo.